Obuzibu bwa Anita Among nti ng'ovuddeko kuba nti mubbi abadde atandise okutunula mu ssowaani ya mukama we era ng'ayogera mikwano gye abamwetoolodde bakimanyi nti ono gye bujja agala kwesimbawo ku bwa pulezidenti. Kakati ne bagaa katukozese obubbi bwe tumukwate ku nkoona. Otherwise ababbi bangi abaali badde basibibwa nga tebasibibwa. So kati ono bwe buzibu bwabaddeko ngo laba structure za NRM atandizo ziyingira kinga ne babulirako nti gye bujja eyo njagala nange entebe eyo ennene okugiyingira. Kati kyovudde olaba n'ekitongole kati bwe kuba kulwanyisa nguzi ekitongole kya IGG kiriwa kubanga kyekisaanidde era kyekivunaanyizibwa ku nsonga zino. IGG namuwandikira emirundi ebiri namugamba okunoonyereza ku nguzi eri ku paalamenti neyeebuzaabuza mu kiseera ekyo Honorable Betty Kamya neyeebuzaabuza ne kati ne ku kino mwalabi IGG yavuddeyo n'agamba nti twafunye ebbaluwa tujja kunoonyereza. Si be bali mu kunoonyereza, Chief of Defence Forces yali mu kunoonyereza. CDF bw'obuvunaanyizibwa obubwo n'amagye gaffe kukuuma butebenkevu okulaba nti tewali bazigu bayingira mu ggwanga lyaffe. Ne kaakati be bali mu kunoonyereza ku nguzi. Lwaki? Kubanga First Family balaba nti family ya Mwai Museveni balaba nti kati ono abadde ayagala kujja kwesimbawo ku bwa pulezidenti, bano bo bakirabanga ekyabwe era Mwai Museveni bw'avaako oba mutabani oba ki balabanga obusika. Kati kyovudde olaba bayingidde nnyo mu nsonga eno. Otherwise kaakati ne Muhoozi abantu bonna abamwetoolodde babbi abawedde emirimu abamu babatwalako ne mu kkooti n'omulabanga bwakukuluma n'agamba nti ono mukwano gwange Honorable Mawanda lwaki bamusibye naki bamusibye kubanga yeetaba mu kubba ssente y'omuwoomusolo. Lwaki toyagala bamusibe? Kati kikulaga nti si just kulwanyisa buli bw'enguzi. Otherwise gavumenti eno yonna baali badde mu kkomera. Naye n'ekirala Mwai Muhoozi ekifaananyi kye kyali kyayonoonekera ddala mu bannayuganda. Yawamba abantu n'abatwala mu zi basement n'akuba ono alumbye amaka ga Honorable Kyagulanyi n'akuba mukyala we n'abiteekayo ne ku social media ng'abyewanyisa kugamba abantu bonna nga bamutunuulira ng'omuntu omukyamu. Kati agezaako kwegula ku bannayuganda abalage nti kati yenze awumye omutwe mu kulwanyisa enguzi. Wafuuka ddyo omulungi ssebo. Idi Amin Dada bwe yawamba obukulembeze mu 1971 n'atandika bw'atyo nga bw'asiba abali baminisita b'Obote ono abadde abasente b'omusolo n'ono n'abasiba abantu tebakyamuukirira. Naye kalaze entuufu zaamala ne zivaayo. Kaakati nabula bannayuganda temukyamuukirira nnyo nti kaakati Mwai Muhoozi bw'ali mu kulwanyisa enguzi. Kusookera ddala si buvunaanyizibwa bwe. Kale ye kye yalikoze actually abapoliisi be baali badde basiba ne batwala mu kkooti. IGG yalina okuba nga atambuza ensonga zino. Naye kati agezaako kubeegulako abalage nti yalwanyisa nguzi. Sinzaga nti waliwo ekiseera ekituufu n'ekiseera ekikyamu ekyokulwanyisa enguzi. Enguzi weeberera olina okuba nga erwanyisibwa. Kati bbanga lino lyonna letuze twogera ku bintu bino abavubuka ne beekalakaasa ne babasiba abamu bakyawera ennemba n'emisango egyo gyonna lwaki tebaagirwanyisa mu kaseera ako? Baali tebakimanyi. Of course baali bakimanyi naye boolyawo nga tebannatutegeera nti ono eventually ajja kwagala okwesimbawo ku ntebe ennene. Kaakati kumukuba ku nsolobotto. Naye enguzi yo erina okulwanyisibwa mu kaseera konna. Obaani nebino ebyokugamba nti bano mbasonyiye. Kati Mwai Museveni yagamba IGG bano ababbi bagendeko mpola onoobalemerako ssente bajja zitwala ze babbye ebunaayira waakiri kaakati bazireka wano ng'alinga awagira enguzi. N'abaali n'agamba nti bano ababaka bonna basonyiwa. Lwaki obasonyiwa ng'ate nabo beetaba mu bulyake? Kati kikulaga nti si nguzi yokka omusango gwa Anita Among si nguzi yokka. Yesu obubbi namba emu kubanga ebyo tuze tubyogerako. Naye omusango omulala gw'alina kwe kutandika okulaga ambitions nti gye bujja ayagala kwesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga. Kaakati kyekimuleetera ebizibu. Waliwo n'obuntu obutonotono abamu bayinza obuyita obutono naye bulaga sigino. Yali atuuka e Kololo ng'alina bodyguard ayambadde amasuuti abaddukira ku mmotoka ye. Ebyo bizze bikolebwa ku na head of state ne vice president nga tebimukolebwako. Naye kati speaker kwegamba ng'alinga eyeeteekateeka ndoza ne bagamba ono nno bwe tutamukuba ku nsolobotto tulaba gy'alaga. Era nga bwe nagambye nti akanaafa tekawulira ng'ombe. Speaker ono abadde speaker abadde yeesoma nnyo bambi ng'agyewulira.
abaka ne bayimuka okwogera gwe shut up nonsense lumu nayimuka ne mugamba damu speaker tojja n'okutuyisaamu wano maaso newankubadde gwe mukulembeze waffe ababaka bawe ekitiibwa ogamba otya omubaka nti byayogera nonsense n'ebirala okay kale lopu kale neetonze nga yeetonda ali mu kubalaata yeebuzaabuza naki juzi n'agamba mbweno last supper ne ngamba naye era bye yali ayogera bituukiridde ku ye n'agamba n'ogamba opposition nagimalawo era tekyalina makulu era mu palamenti eno gye tuddamu opposition tugenda gimiramira naki naye gwe basoose okumira yeye abantu bano beerabira munnange bagenda ne balowooza nti bakitalo nnyo ne batamanya nti gavumenti eno ebakozesa olumala obbakamula mu supu yenna nebakanyuga eri katusubire abalala nabo banaayiga bino abadde bagamba nti ffe sipiika tumuwalana amazima gamaze ne gavaayo ebintu bino really oba olina ekikyamu okubiwagira kakati twayogeranga ku contract speaker yagenda n'awa contract radio ye bagiyita mama Bukedya FM eyo side za Bukedya yagiwa contract ya bumbi 3 ne million 10 3.1 billion mbu ekole adverts eza parliament nabuuza ningamba bahise mu procurement waliyo radio stations endala nezi TV endala ezavuddeyo neziraga interest ni wabeerawo okupimamu procurement processes nti kati ono yasaanidde contract tebyaliwo ne ku contract eyo ng'ogitunulako abasayininze nga bamanager ba radio ye bakozi mu ofiisi ye ono personal assistant ono akola ki ne basayininga kulinga bamanager bannange bibeera bikyamu ne twogera ku yagenda n'ateeka fensi ku makage ag'obwannannyini agali e Bukedya fensi y'amasannyalaze naki ya bukadde 503 ku makage ag'obwannannyini agali e Bukedya sente za palamenti okuli otya ebintu bwe bityo wakati gana amaka gago ga bwannannyini si nti maka kyalikoze amakulu singa maka ga abeera sipiika nti ono bwafuluma ofiisi eyo mulala agiyingira amaka ga palamenti egalabirira esalawo nti kakati tuteekeyo fensi tuteekeyo generator n'ebirala kati bagenda ne bagula zi generator buli emu bukadde 300 ne bazite emu bagiteeka mu maka ga speaker endala mu maka ga deputy speaker amaka gaabwe nti kakati amasannyalaze gatera okuvaako mu maka ga speaker ne maka ga deputy speaker kakati bwe gavaako generator erina okugendako generator ekunukiriza mu bukadde ebina buli generator ng'ezo sente zamuwa omusolo ku maka go ag'obwannannyini ze nagamba ningamba naye kakati speaker ne deputy speaker mufuna omusaala lwaki temubyekolera omusaala ne allowance ezina kina kifenna tufuna n'ababaka lwaki temubyekolera naye kati ku maka gammwe ag'obwannannyini ne mukola ebintu bwe bityo bwe tubyogerako abo bamuwalana naki sente buwumbi na buwumbi nga ziyisibwa ku akawunti z'abakozi mu palamenti ba Chris Obore bamuteerako obuwumbi 4 billion n'agenda n'azijjayo n'azitwala mu maka ga speaker ono naye ne bamuteerako noono ne bazijjayo ne bazitwala eri speaker oba oli awo zaabadde aterekeyo mu basement ye n'ebirala ebintu bino bannange buno buba bubbi obw'ekika ekyawaggulu ennyo bwe tubyogerako nti tuwalana naye kati kirungi nti amazima kakati gatandise okuvaayo kakati yes ng'omuntu ndi musanyufu nti nejjeereza n'abalala fenna babadde boogera ku nsonga zino ez'obubbi mu palamenti nga batugamba nti mmwe just speaker muwalana naki kati amazima geeyolese n'abali batwogerera amafuukuule kati balaba nabo bali eri boogera bagana speaker abadde mubbi nnyo naki ningamba bulijjo tubyogerako nga mutulima empindi ku mugongo nti ffe tumuwalana kati kirungi nti amazima ago gavuddeyo naye sigenda kukyamuukirira nnyo ze ng'omuntu okugamba nti kakati bali mu kulwanyisa nguzi nedda kubanga bwe kiba nti kulwanyisa nguzi abanene bonna mu gavumenti eno ya Mwai Museveni singa bonna bali luzira kati ababba amabaati okuli vice president speaker prime minister n'abalala bangi nga tebali mu kkomera bateekayo Nandutu yekka ate Nandutu simuwolereza kubanga naye yagabba abeereyo mu kkomera naye si yalina okubeerayo yekka naye kati bajja kukwatako abamu abalala ne babaleka Mwai Museveni yali ekyankwanzi n'ababaka be n'aga nti eba n'ababaka abamu
iwaawo baali bakutte mu ssente y'omusolo buwumbi na buwumbi naye bo nabasonyiwa kati ddi lw'osalawo okusonyiwa nti ono ye musonyiye ono sijja kumusonyiwa kati kikulaga nti tebali sirias mu kulwanyisiza ddala enguzi